Musibye mukyala Ssebo. Nsanyusa okubalaba bannyabo. Era gye bannyabo. Namata Vanessa Vivian. Nsuula ku Mutala Nabuti. Mu muluka gwe Nabuti. Mu ggombolola ly'e Kawuga Misubeena. Ndi muwala w'omugenzi Peter Ssebukonja Wukama agalamidde e Nabuti mu Kyaggwe. Ndi muzzukulu wa Edward Watimbo Ssebuko agalamidde e Nabuti mu Kyaggwe. Ndi muzzukulu wa Njawukana Petero agalamidde e Nabuti mu Kyaggwe. Nva mu Tubaga Petro Kizza. Nva mu ssiga lya Peter Njawukana. Neddira mutima akabbiro mawowoolo. Omubala gwaffe guvuga nti ekifa ennyanja omuvubi yabika. Zaala mukyala Birungi Grace, mukyala Munyankole era teyeddira. Nsomera ku ttendekero lya YMCA namala singa ey'okuna. Nkolera kwa Kamwesi nga kitunzi. Nina emyaka 21. Osoma ki? Nsoma catering. Kiki mu Luganda? Nsoma ebyokufumba. Tweyansa. Mwana waffe wuyo. Njagala okulaba ku 5 ya namba 8 ngatuuka. Nsanyusa okubalabako bassebo. Mukulike amakubo gonna ge mutindize okututuukako wano. Yange nze Nakibuuka Jackie nga nviiridde mu butongole bw'Eggonve mu muluka gwa Mumyuka Nsanja mu ggombolola lya Ssaabaddu Mutenderi ate era mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka erya Ssaabawaali Kyaggwe. Ndi muwala wa Mbalangu Michael eyagalamizibwa e Mayangayanga mu Kyaggwe. Ndi muzzukulu wa Lusonzi Sylvester eyagalamizibwa e Bukeerere mu Kyaggwe. Ndi muzzukulu wa Maviiri Kizza atudde ku Mutala Namayirwa mu Kyaggwe. Ndi muzzukulu wa Mubuke eyagalamizibwa e Kasaayi mu Kyaggwe. Nva mu nnyumba ya Mbalangu Michael. Nva mu luggya lwa Lusonzi Sylvester. Nsibuka mu lunyiriri lwa Kisuule ekyesereka. Nva mu mutuba gwa Mbalangu e Kalagala. Ate era nva mu ssiga ery'Akajugujwe e Bukeerere. Omutaka owa Kasolya ye Ggunju e Busiro. Akabbiro Namulondo. Omubala gwaffe guvuga nti weekirikijje Ggunju ajja, weekirikijje Ggunju ajja, ya egabolokota teggwa nte bwe bamala okulya nga beegaana. Mu nsuku zaffe 2 temwaggwanga nkolo olw'Akasujja n'olwa Ggunju. Ku luuyi olwa nnyabo maama wange ye mukyala Robina Birabwa atuula ku Mutala Namayirwa mu Kyaggwe. Muzzukulu wa Kiddu agalamidde e Namuyenje. Muwala wa Sekeba
era ku luuyi olwo ndi muzzukulu wa Kitanda Ekkonko mu Kyaggwe. Ssaabasajja Kabaka agundegunde. Ndi mukyala akola eby'emikono, nasoma nenkoma mu siniya ey'omukaaga neŋŋenda nenkola koosi, era koosi eyo nkola oba nduka buli kimu mu wuzi ez'enjawulo. Kale nyawo Gonjwa jja wekirikije akalulu kaliwa akalulu n'engalo Mwebale kujja mbungi. Kanja Jessica muwala wa Kanja Samuel agalamidde ebisinde mu Kyaggwe. Muzzukulu wa Luswata Alinze agalamidde ebisinde mu Kyaggwe. Nva mu Kasolya Kasenyonga Franka atudde ebisinde mu Kyaggwe. Mutuwa Gwaziwa atudde Mengo. Nva mu Kasolya Kambaziira era ng'oyo yangatta ku Ssaabasajja Kabaka. Neddira Nnyonyi akabbiro ku nguvu era ng'omubala gwaffe guvuga nti bampe omuggo neewelekeze mukyambadde mulimu engo. Ye Nakawesi Silivia nga yeddira nte akabbiro ŋŋaali era nga ku luuyi olwo ndi muzzukulu wa Katongole. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Nina emyaka 23 era nga ndi muyizi ku ssentendekero lya YMCA Wandegeya era nga nsoma diploma mu catering and hotel management. Neeyanziza nnyo. Nakayanja Wanjumamu Stuka Beauty with a purpose. Beauty with a purpose. DJ muwomu omudigido nga bwatuuka. DJ webale nnyo nakalabika nga amazina ga meeya. Meeya mwagayigira wangu embibyo bye yawukanira ku byabalala. Kale meeya saba obuuze bulungi ekiseera kyonna. Kale ettendo n'ekitiibwa tuyitize Mukama. George Kajimu ate mu kibuga kino abantu bamanyi bulungi nti MP addako omukono municipality. N'ekyo kyebaliza Mukama ate nammwe mbeebaza. Okusookera ddala njagala okwebaza ennyo olw'omukolo guno gwe tulina wano olwaleero. Kirungi nnyo okukola omukolo nga guno kubanga gutugatta
ate ne kutulaga gye tuva. N'ekyo njagala okwebaza okusingira ddala abakulembeze baffe ab'Ekyaggwe, njagala okwebaza omukulu Ssekiboobo abaddewo era Yinja Boogere n'abamyuka be. Ate mu ngeri enjawulo njagala okwaniriza Ssekiboobo omupya omukulu hoteeri ya Vincent Matovu, ate naye abamyuka be wano ndabyewo omumyuka w'ekitiibwa Katende ne maama, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Muzikirize era neebaze abatwala ekitongole kino eky'ennono n'obuwangwa ate era ne tourism. Owekitiibwa Patrick ndowooza oli awo Patrick Ssekabembe, webale nnyo. Njagala okwebaza ne bonna b'okola nabo. Mu ngeri enjawulo njagala kwebaza meeya wange Christopher Kaddu Namutwe ow'omukaaga, sebo webale nnyo, webalire ddala. Obuwanguzi Kyaggwe bwetuuseeko, kubanga ekyamazima Kyaggwe tekyali ku levu eri, tugenze ku levu endala. Nze ndi chairman wa tourism board wano mu Kyaggwe, era ndowooza nti tusobola bulungi okunoonya eri byonna ebifo n'ebintu ebyenjawulo ebisobola okwongera okututunda ate n'okuleeta obulambuzi mu kibuga kyaffe ne mu ssaza lyaffe. N'olwekyo n'olukiiko olw'endigo kakati tuli mu kunoonyereza kiki tulina wano: enzizi, ebiyiriro, emiti egiri egyafukamira, emiti eminene, bintu byonna byonna ebyenjawulo tusobole okuba nga tugenda tukuza essaza lyaffe. Nnyina okulowooza nti essaza ly'Ekyaggwe liyina emikisa mingi nnyo 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 nnyo, kubanga n'omusajja Sakyakiru yali awo okusaza n'atunuulira mukono eno yonna n'agamba this is the Pearl of Africa. N'olwekyo Kyaggwe tulina ebintu ebifaanana bwe bityo, era siyagala okugamba owekitiibwa era ne Ssekiboobo omumyuka nti tugenda kuyimirira nammwe okulaba nti Kyaggwe avaayo. Mwebale nnyo mwenna okutuwuliriza, mwebale nnyo kujja ku lwa Katonda n'ensi yange. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Faamu ojje naawe otubuuzeeko bw'obanga woli taata osobola omukubirako mu ngalo. Kale ali mu byuma toyanza amanya sitange wano nze kulira Uganda tuli wano Kyaggwe mu mukono kulonda mpaka sawana lonje obulambuzi 2024 Gerard wano mu Kyaggwe.